Uganda y'enkya. Mbaliriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda y'enkya mwebale kubeera nga koma ate naffe era tukomyewo nate nga bwe twasuubiza. Nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala mukutu gwa Uganda y'enkya tubeebaza obubaka bwe mutuwassaako n'obuwagizi obw'okugoberera omukutu guno nsonga yasimba nnyo era ya makulu era omulamwa gw'amaanyi ogw'okubeerawo ng'olowooza ku Uganda y'enkya bw'egenda okubeera mu sectors ez'enjawulo eby'obulamu ebyenjigiriza ebyenfuna ensonga ez'ebyokwerinda n'endala zonna na butya bw'oyagala eggwanga erijja maaso saako n'omulembe oguliddawo butya bw'oyagala gulabike. Olwaleero ate ensonga gyendeese era ya Honorable Sulaiman Jakana Nadduli tugenda kubeera nga tugikubamu torch eya ensonga z'ettaka. Ettaka mu ggwanga Uganda yafuuka omu oba ekimu ku kansa asingidde ddala okulya bannansi nga newe twogera bino eddagala oba ekinaamuwonya kyandibanga kigenda kikeewa naye okuyita mu mboozi zino ze tukola saako n'obubaka bwe tuyisa wano tusuubira biyinza okubaako amagezi bye gassaawo okulafuubanira enkyukakyuka mu sekita eyo ey'ebyettaka. Gavumenti ya President Museveni ndoze kimu ekisoomooza oba ebimu ku ebisoomooza gy'emigozoobano gy'ettaka. N'omukulu yennyini azenga ayogera ebintu abamu bye basuubira nti ate bigenze maaso kubeera nga byongerawo entalo oba emigozoobano gy'ettaka. Olumu n'agamba nti Buganda Land Board yo nga yo kyekizibu eky'ettaka mu ggwanga Uganda olw'ensonga ez'enjawulo ze yamenya. Ensonga ezitali zimu navayo n'agamba nti kyapa mu ngalo kyekizibu, mayiro nakyo kizibu ky'amaanyi nnyo b'ettaka lya mayiro n'ebirala bingi nnyo. Waliwo n'emboozi yafulumidde gyebuvuddeko mu lupapula olwa New Vision olwo nno olupapula lw'amawulire lwa gavumenti nga batutegeeza nga bagenda okuteeka ensimbi eziwera ddala obuse oba trillions 67 okulaba nga basecuringa bibanja owners oba bannannyini bibanja nga obuse oba trillions 33 oba 33.9 trillion za kusasulwa balandlord mu Buganda. Twagala tugende mu maaso tudinge deep mu nsonga eyo n'emigozoobano gy'ettaka mu bukulembeze oba obukulembeze obuliwo ne Uganda. Y'olwaliro kansooka empa omukisa Honorable Sulaiman Jakana Nadduli akulamuseeko oba akubuze kate oluvannyuma tugende butereevu mu kinyusi. Kwaniza nnyo nate olwaliro Honorable sooka namuze ku balabi ba Uganda ey'enkya tutandikiraawo. Bannayuganda enkya nate nsanso okuddamu okuba ntwoleseganyizza obwanga wakati mu mirerembe n'eminojjoli egitulimu oba embetezi ate nze zendaba nga zikulembezeseddwa buli olyomi bunnanfuusi n'obutaagaliza oba okukwatibwa kw'obujja. Yes. Naye oli yagamba nti leka towalana kibi ku lwa kibi leka nze Katonda ndikuwalanira. Kubanga empalana yeewalana okuva ku nnakabiri nnakasatu ne nnakanwe generations 3 ku 4. Nabwo kityo nti ndi maaso gammwe mu kujjako kw'ebirowoozo byange oba ebigambo ebigenda otunulako ebyo binaatubuuzibwa mu maaso gammwe nga so si mu kusembayo kwabyo. Wabula mu kuba kw'ebirowoozo ebikakasa nti gwe naawe olina entegeera eyiyo n'omulala wabula tujjamu tutira ne tulondamu ebyo ebisinza okutugasiza awamu olw'eggwanga lyaffe n'abantu abali tuddemu. Njagala okujjukiza nti ndi mu federal system akiza mu nkola eya unity in diversity okuba mu buyungu eryamu naye nga buli ggwanga lirina obuyinza bwalyo. Ate era bitulete n'ekigambo ekigamba nti individual meritism osobola ki ku lw'eggwanga Uganda eryawamu so si kulembesa mawanga yadde eddiini oba okulembesa omukwano wabula okukakasa nti tuteeka okutambula n'okusesetula ebigere byaffe nga tuli ndaya nakalaama. Kale nja kupagaliza okuwuliza okulungi ate n'okusayo kw'ebirowoozo wakati b'ebyo byoba tutegedde buuza bubuuza. Wabula kino kigenda eri byabufuzi bannaffe ab'omuyolero obuyolerero bw'oba totegedde artist kikirako okusirika okuvuma nga kiŋŋwanidde si kiwalana nga ŋŋwanidde okuvumibwa naye okumpemula ekyo tikyo obusinti ate sigikiririzaamu. Nabwo kityo nti wonna wendibeera ku programu njaga kibategeeza lunye nga ntandikiddeko neyettaka ebyobufuzi ebyange nja kusaba buli kyano gye ndiba nkyadde comment section ezo zigalwewo kubanga ne bwe tuba ku TV tolinawo okumentingirwa singa okuwemula okwo kunaasigala kugenda ku maaso.
wabula singa ate tusaawe ebirowoozo byaffe n'oteekawo ebitegeerekeka yawukanya kwabirizo nti mbadde ntegeera kino wabula ate teweerabira nti bayibuli mu bitabo bya Sulemaani yawa emiteeko neddaga omugwagwa bwalibeera oba omuntu ali ku ludda lwa kkono n'oyo ali ku ludda lwa ddyo nabwe kityo nti kale ate okutegeeza nga nsinzidde mu bayibuli tekitwala mu kuvuuma wabula bayibuli yakuwa bumuteeko wawoojja nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okuwuliziganya okubeera okwannamaddala Katonda bankuumire weewaawo ekyo kyokwongera okukinoganya era nja kuddamu okukyanukula nti ddala kituufu abassaako obubaka nga bwe tuzze tukola owemula ovuma ovoola ne woba tokkanya na muntu yenna oba mukulembeze w'eggwanga oba muntu yenna tekigwanidde kumwemula na kumuvuma so obubaka tukujjira ddala ku mukutu sikujjako bujja bubaka bwo bw'otaddeko oba obuseegu okwolesa amagezi go we gakoma n'obuseegu bwo tujja kukujjirako ddala ogende ku mikutu emirala gyojja okubeera ng'owemulira si ye Uganda enkya gye twagala so saako obubaka kasita naawe olaba nga mutabani wo oba muganda wo oba jjajja oba maama wo nga ddala kituufu obukwata n'obumusomera bujja kumuweesa naye ekitiibwa akkirize nti ddala kituufu famire ogikiikiridde bulungi so obubaka bugende gye muli tetwandyagadde ate kuggalawo bugazi akajji tukaggalawo kuba twagala tukubaganya ebirowoozo tulema ate kukuubagana bukuubaganyi nakubeera nga ate tukugobera wala empisa zikulembere byonna ate era n'okubaganya ebirowoozo mu ngeri ennuŋŋamu a health debate gye tukkirizaamu okulaba butya bwe tugenda otereza eggwanga Uganda one butandike ku nsonga tugende ddala mu nsonga y'olwaleero nate tuzze tukwasaganya emiramu egy'enjawulo egy'ettaka mu programu zetuze tukola 2019 n'omwaka guno gwennyini twagala tugende mu maaso tulabe embeera oba emberebezi oba obuzibu bw'ettaka mu ggwanga Uganda mwaka ogwedde President Museveni akinoganya kati nga obwanga bwonna alinga bulaga nti Buganda kyekizibu ky'ettaka Buganda Land Board kyekizibu namba emu ne tugenda ku ttaka lya mayiro kizibu kirala nnyo ne tugenda ku kyapa mu ngalo n'ebintu ebitali bimu tutandikirawo nga bwe tujja tusenvula mpola obubaka bwa president n'ebigambo byazaayogera ku mbeera y'ettaka mu ggwanga Uganda n'emigozi obano wano we tutuuse obyogerako kyonalebo Ssebo nsinzira wano ku Uganda y'enkya okutegeeza baganda bange bwe tugwa mu bika 56 ebikola oluse lwa Buganda ate era kyetutaminga nti enda ya Nakalaama mu kusooka kw'okwetegeera ekibuuzo kino temukyerabiranga nti lwaki buli kulembeze obujja butunulira Buganda ng'ensobi yes wabula ate nga mu kwezimba kwaffe abazibe batusisinkaganye we tuli n'empeereza yaffe mu bye tukkiririzaamu gamba ng'obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi ate bw'otunira mu buweerezeganye kituyita administration mu luzungu tulina House of Lords ne House of Commons yes naye ate mu kubeerawo kwaffe enfuga eyo terina beekosezza naffe bannannyini baayo tetukosezza naye bw'otunuulira eggwanga lino nja kusooka kwanukula His Excellency the President bwe yali ali ku mukolo gw'okuwa monument ng'agikolera yali Ssaabalamuzi ku mulembe gwa Idi Amin Dada Benikito Kiwanuka n'ategeeza ku press bwe yali agiriko mu maaso gaayo n'agamba nti nategeeza nnyo Benikito Kiwanuka nti yakola ensobi okuwagira oba okugenda mu mannyo g'empisi okuwagira era okubeera ku mulembe gwa Amin nga ye Attorney General kale saakyagala naye nze kyanyunga ku Ben Kiwanuka twalina entegeera yeemu naye kujjukizaako yoyo yavaamu statement nga Obote amaze okuwamba mu 67 n'ategeeza eggwanga lino nti ebyo Obote byakoze tebibadde bye yabisanga ku mmeeza nga tumaze okubiteesaako naye nga teyali munyolo teyali mukyoli yadde okuba omukyukuyu yali Muganda nfuna bulungi nabwe kityo bwe yavaamu statement His Excellency the President yagamba nti ekizibu ky'eggwanga Uganda Mengo kubanga ne mbudde buli ekyatawanya eggwanga lino yali Mengo nenga nti omukulembeze omwerabize ng'ono buwajjanga otinatina weegonzanga bana bafumi b'ekiro n'olutegeeza nti Buganda mwe mutegera ebyobufuzi ate era bino mwe mumanyi ebyobufuzi biteekeddwa okutambula tekyali baddenze ntegeeza abantu beewange eri oluvannyuma lw'okukubuuza ekibuuzo lwaki otutandikidde mu nkole noga nti bannayuganda bano Buganda specifically
bategeera ebyobufuzi neggwanga mulitegeera mu ntabiro yayo n'enfuga naye ate mu kusembayo okwo ku monument yajjo ly'abalamu 221 December wateddeko monument nsubira abadde mugwa 8 n'avaamu ebigambo ebitegeeza nti Buganda manga ekizibu kya Uganda mengo njagala okutegeeza ebigambo bino nti wawaba kinene nabwekityo kujjukiza ku bannayuganda mu episode ey'okubiri wategeeza ensi nti omuzungu ye yatukuba ettaka era yatugabira ettaka n'ekigambo Uganda kyekyaliwo omuzungu yakikola ki yakiteekawo ebibiri watuukako kimu n'okigwa neggwanga Uganda muzungu yalekawo ng'ataddewo enteekateeka yaalyo ate ekigambo okugaba kw'ettaka mu ggwanga Buganda you are missed kankudzeyo n'abatuulize basobole okutegera ettaka kyeki okutandikira kuva Ssekabaka Kintu mwaka 1200 enteesaganya ze twalimu wakati w'okukkiriziganya kw'okutambula kw'obusika mu ggwanga Buganda specifically n'ensonga y'ettaka yaleetebwa kubanga ekyagireeta byebika ebyali byegatta ku Kintu nga buli kika kirina okuba n'obutuulo era mu kwegatta kwaffe Kintu agenda okudda wano ebika binnansangwa byaliwo 6 n'akomeyawo ebika ebyali bimaze okubula 12 ne tuwera ebika 18 tuzze tutambula n'omuzungu watusangidde ng'ebika tuwezezza 21 gwe mwaka 1862 nabwekityo omuzungu bw'atuuka mu ggwanga Buganda specifically mu mwaka 1862 kyamutwalira emyaka 30 ng'amaze okustandinga eggwanga Buganda ne bannayuganda abasigadde bakola states ziri n'obuwangwa obuli mu jurisdiction yaffe obwo bayita the Bantu people onfuna bulungi emyaka 32 gyamala kuyitawo nituuka tutuuka mu ndagaano y'1894 embereberye wakati waffe n'omuzungu nga tatulegasseeko mmwe bw'atuuka no mu ndagaano eyo mu kakiriki kayo ak'endagaano enamba 5 ne point namba 6 Buganda yamunnyonnyola nemuga nti yagala kutwegattako ng'otunuulidde gw'okujja kubanga abaasooka bali ba British Imperial Geographical Society abaatuuka wano ne baga nti eri waliyo mu kawanga musemakati wa Africa waliyo eggwanga ino civilization n'obukulu bwabwe okusinga ku bamawanga yonna gye tuyise mu Africa mu British Commonwealth mu 53 era kizifuula nti 53 kubanga Buganda mu colonies zonna fe twali protectorate kyekizigamba 53 twali bali tukyogera omuntu 54 kubanga twali protectorate kaakati omuzungu bw'amala okitegeera yatunuulira ebika byaffe n'abibala n'entambula yaffe bwe tumala okukola endagaano y'olwenda y'1894 yali alinamu principles 5 zenjagala ategeere lwe lulimi obuwangwa obulombolombo empisa ne kye tuyita obuwangwa bwaffe ekyokutaano yali administration yaffe ya House of Lords ne House of Commons ezo zetwasibaga mu nnyingo namba 5 ne namba 6 okutunuulira nti bwe tobikyusanga bireke nga bikola ki bwe biri yasanga ettaka lyaffe gabane omwaka gw'olwenda bwe tuyingira mu ndagaano y'olwenda ennyingo ye15 yeegaba ettaka wakati w'Omungereza nga tumaze okugabana buyinza ki bwajja okusigaza n'obuyinza bw'omuddugavu bwagenda okusigaza nga twogera Buganda so si kiki si Uganda ne tutunuulira ettaka bwe tugenda n'okugabana kw'ebyaffe ennyingo ye15 yajja oluvannyuma lw'okusindika Helen yasooka wano mu kuweerezebwa kwa Bungereza lwenda muogo nga tumaze okugabana nti gavumenti engeza ejja kutwala bino ejja twala obuyinza bw'ettaka nga litwala ku bibira ennyanja entobazi emigga n'ensozi bibintu ebi obuyinza bw'omuzungu asigale nga abukuuma ekyasitula bataka bbumu gwa 26 28 bagambe ecwa nti wakola ensobi okukwata ettaka lyaffe n'oliteeka mu bagwira nga ffe abataka bannanyini bwakabaka ettaka lyaffe tetulikuumidde bw'aligenda nalyo naye ng'ategeeza ki omutaka bw'alibba ebyobugagga byaffe kyeyali ategeeza so si kusitula ttaka kola ki kulitwala naye incident gye njagala okusooka okukuzaayo mu ndagaano y'olwenda yali egamba etya bwe twamala okugabana kw'ekyo kw'ettaka mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo 15 nga tumaze okugabana obutaka bwafuna abalange n'abambejja ne bafuna ne tufuna abataka ab'obusolya ebika ne bifuna ne tutunuulira abalangira babiri abaaliwo ne bafuna ne tutunuulira ettaka ly'obwannamasole ne tutunuulira ettaka ly'ebibira central government yawali watudde omuzungu netwa acres mesukwa moza 50
entakatole nawe ziri wetutudde. Bungeza Sindika Helen yali mukyala ava mu kibiina kile kya Imperial Geographical Society nemuweleza jakube ettaka wano yafa mu mwaka gw'olenda mu 2 ng'ettaka limulemye okukuba baaloga muloge yasinziza wanene obulemezi wali atandikidde ekitawuluzi ne batikko omulambo gwe ne guddayo oyo bamusasula pound $7,000 yali asabye okuba jurisdiction y'ettaka mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ettaka eryo bwe limala omulema batunuulira endagaano bwe tujja tutambula ne tujja ne Kalumanywera wa 2008 tumuyiseemu debatable incident wakati wa Busulu n'envujo eneegabibwanga etya kubanga buli kimu kyakimaze okuweebwa ne administration y'Obuganda yali emaze okuweebwa ettaka erya Muluka Amagombolola n'Amasaza nga weeriri onfuna bulungi. Kaakati mu administration yali yasigala etambula naye ng'egabanya ebyayo ne mbutula bwaffe obw'obutaka ne bugabana. Kaakati oli bwalema baleetawo neno kubayita Guzman era ng'ava mu kibiina kye kimu mu mwaka 2013 n'addamu okuba ettaka nga bwe liri n'okusinziira mu bugabane bwaffe so sinte omuzungu yatugabira yasanga ebikana ettaka lyaffe tumaze okugabana. Era tinawe yasonga ngalo nti nze gwe Naabagereka nkuwadde bweziti gwe Namasole nkuwadde bweziti yasanga Obuganda bwagabanya ettaka lyabo naye kye yatuyambako kyali eki ettaka eryo teryali mu biwandiiko. 1913 mpaka 36 Guzman amala ebitabo yakuba ebitabo ebi 5 ebyogera ku bika by'ettaka ebisatu mu Bwakabaka bw'e Buganda. Era bw'otunira akatundu ka nyingo ya constitution ya 237 kekawa ettaka mu ggwanga Uganda bwe tutambula nga bakajja mu ndagaano y'olwenda kubanga endagaano y'olwenda yeteeka constitution gye tulina olwaleero buli kyolaba mu ndagaano y'olwenda kye bajjako obuyinza obukola endagaano constitution gye tuliko be it 1995 as it is amended. Kaakati ettaka lyaffe limala okulabibwawo ne baba nga batadde mu mpapula Geographical Society yali ewereza Guzman yali kuba lyonna n'alimalayo ettaka ly'obwa Namasole buli gye byagabanyizibwa n'aliteeka ku mpapula bw'amala oddissa ku mpapula Buganda bwetyo bwe tujja tunuulira nti space zaffe tuyitawa nga buli kika kyagabana buli muntu yagabana. Museveni bujjawo ekigambo ekigamba nti omuzungu yatugabira ettaka nga jurisdiction n'obuyinza yabujjawa ayali ku ndagaano y'obukuumi ate ogaba otya onfuna bulungi. Kaakati entakatole ezirimu mu ttaka olwaleero twazirabako mu mwaka 2028 nga incident eri ku bataka ne incident ey'okubiri yali eyogera ku kye tuyita Busulu n'envujo omuntu w'ekibanja n'atulwa tya n'ow'ettaka ne babeera amicable nga tewali kuyombagana. Enteeseganya ne zigwawo basindika yali linnya teringenzeeko gwe basindika mu lukiiko lw'Ebungereza kale lijja kudda bwe tutunuulira okumalako okutunuulira entakatole ezo ez'abataka bbunga zimaze okuggwa. Gavumenti ya Buganda yayisa ne gavana wa Bungereza n'egamba nti mazima ddala bino binaakolebwanga wammanga nti ow'ekibanja n'ow'ettaka okubeera waki awamu. Nannyini ttaka bw'anaayagala okukulaakulanyanga ettaka lye ow'ekibanja waatudde nga kuddiramu nannyini ttaka nga naayagala okukulaakulanya ettaka lye ku w'ekibanja waatudde anaakolanga enteeseganya zino nga ziggwera mu bintu ebi bibiri okwogera ne nannyini kibanja asasulwe asenguke amicable wabula n'ebiriko byonna bibalibwa okumuddizibwa ku kibanja kye so si ebiri mu ttaka kuba ebyomu ttaka byabanga nannyini ttaka. Ekyokubiri ku kyo bwe banakkirizanga mu butter trade nga tutunuulidde jurisdiction wentudde ku ttaka lyo n'ekibanja kyo n'ekibanja kyange noga ntugenda mu butter trade n'akyusanga n'okwensiganya kw'ekibanja nga ninayo ekibanja ekirala nega nti nina eruweero ekibanja gw'obadde Kampala njagala nkuteeka ebulemeezi nsobole okukulaakulanya ekibanja kyange ettaka lyange lino naye gavumenti yagamba etya valuing eyo nkulu nti bwe mba mbadde nkuba kafuti 5 ku 10 e Kampala nga koyagala okukyusa gwe nannyini ttaka eruweero ojja kumpa acres 10 kuba terizitowa kyekimu eyo value. Ekyokubiri ku kyo bwe tunabanga tumaze okukkaanya mu nzikaanya eyo tunaawansikanyanga ebyapa mu buwandiike bwe babbata tulede nti akapa akabadde kasoma eruweero nga nkawa Wamala kakyusiddwamu kabadde kasoma Jakana Nadduli kasoma kati Wamala akabadde ake Kampala kasoma Wamala kakyusiddwamu kasomaani Jakana. Obuwandiiko obumalanga bukola gavumenti nekakasanga okukyusa kw'endagaano. Likewise ne gavumenti
yatwala etteeka lyerimu. Singa gavumenti eneeyagalanga okukulaakulanya oba okubaako ekintu kyekolera mu kifo kyo neetunuulira nti radda we tuba tugitadde wano ku lw'okubulungi bw'eggwanga okukuuma bannayuganda tugenza okitunulira ng'eri mu ttaka lya Wamala we wagwana okuba n'empewo weetajja gisomboyera. Gavumenti ng'enekwagalako ekitundu ekyo ekola principles ezimu ze tumenye. Si kutwala buki butwazi. Ensonga eyo neggwa mu mwaka 1928 neesibagibwa neggwa wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka banaatula batya bombi nga tewaliiwo ntya katyole. Ne tudda ku principe ey'okubiri ebinaabanga wansi w'ettaka binaabalibwanga ku nnannyini ttaka. Naye ebyo byonna ebisangiddwa nga biri kungulu okujjako ebyo wasanga nga ye yabisiga naye bw'aba yakuli akuguza naga nti omuti ogwo sigukuwadde gulisigala nga gugwe. Naye bw'oba ogulanga ekibanja weekisenga embeera eyo mugaa nti byonna mbigulira waki ebyokungulu ebiri mu ttaka okujjako ebiri wansi. Kyovula nekiba kibanja kyo bw'osimayo omusenyu envujjo ogitwala ne busuulu kyemunanyini ttaka ebintu byo biibyo. Era amala kukuwa lukusa nti nsima ettaka musenyu si gwange etteeka bwe lyali. Onfuna bulungi. Kaakati tujja mu political turmoils 1967 akalumanywera we katandikira. Jjukira wali mu nkola enkadde mu muzungu bwe yali agenda mu 1962 yakwata byonna bye twamwa mu nnyingo ye15 mu ndagaano y'olwenda n'abiddiza Buganda October nga 8 n'obuyinza bwako n'abuzza. Onfuna bulungi kyekiteesawo Buganda Land Board mu mwaka 1964 kubanga lwaki omuzungu agenda tutusanga ku ttaka lyaffe twali tetumanyi kuwandiika na kusoma. Era waneeno omuwandiisi eyali omukulu erinnya no bannange obwongo nabwo bugenda butalaga obutaddamu kubitunulamu. Kaakati omuzungu bwe yali agenda twali amaze otukubira ettaka lino ng'alitadde mu biwandiiko Guzman. Naye omuzungu agenda abuuza Obuganda bugenda kukola butya ettaka lino. Ssaabasajja Kabaka amutegeeza era muwandikira ebbaluwa mu butongole n'aga nti asseewo ekitongole esobola okukuuma ebintu bino kubanga olwaliro bizze mu biwandiiko kubanga oli twamanyanga butuulo bwaffe nga tewali kipala tikyogera ku butuulo obwo. Kati baakuba ettaka ne bawa ne mapping y'ettaka ebiwandiiko ebyo tubisseewa kwe kuteesawo Buganda Land Board. Onfuna bulungi. Ekitongole ekyo nga kitwala ttaka liriwa ettaka erigwa mu kye tuyita customary onule erigwa muki ettaka lya Lumama Kalemeera, ettaka lya Ssaabasajja Kabaka Sikwamazi 305, ettaka ery'obwannamasole, ettaka erikwatagana ku magombola ga Buganda, amasaza, emiruka, ettaka lyonna nga liggwa mu jurisdiction Buganda. Private mile was independent nga tefugwa wabula obuwulize ne custodianship yasigala ku Ssaabasajja Kabaka kyanjawulo. Kyovula ku titles zaffe zonna ziriko akagamba wansi mu lwedi Ssaabasajja Kabaka akwazise ki ettaka naye nga ki custodianship wabula si mu kutwala. Kyovula nti mu mpisa y'Obwakabaka bwa Buganda tubuuza nti ddi Ssaabasajja Kabaka lwafuuka omukopi. Ensonga ziri bbiri lwawasa omukyalo okuva mu bika Kabaka afuuka omukopi. Ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka bwagula ku ttaka erya private mile lwafuuka omukopi. Onfunye ebintu bimeka bibiri byokka ebinfulo. Kaakati bwe bamateekawo Buganda Land Board n'ettaka lyaffe likomyewo ery'ebika ebisatu liizi customary ne mayiro. Obote yamala otutukuba mu 67 ya dismantling ebyo naga nti kyonna ekibadde kyogerwa ku Crown Land today it's a public land. Jjukira mu ndagaano yaffe tulina ettaka omuzungu lye yazze Sikwamazi 10 olwogera ku bibira, entobazi, emigga, ennyanja n'ebibira. Onfuna bulungi ensozi kaakati 15 olwo empanjaggo zaayo yabanga kwe kwavanga ettaka lya liizi ey'okubiri yavanko ku ttaka ly'amagombolo kubanga ofunye omugagga agenda okujjalimireko bugombolo efunemu omusolo n'omukulu w'egombolola n'emiruka bwotyo tujja tutambula ezo nazo ze bayita liizi mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kyovula mu tteeka ekkadde likulaga nti Buganda n'ensalosalo zayo ez'ennyanja okuba mitaazi 300 mwaga okuva ku nnyanja ettaka eriba lya Buganda mwe bateeka liizi okulimirako. Likewise ku nsozi emigga entobazi bwetwe twakuuma ettaka eryo. Kaakati bwe tumala okuva mu essence eyo Obote n'atunuulira ebintu ebyo mu ndagaano y'olwenda twasigazzaawo ettaka ery'emayiro 9 eryateekebwa mu jurisdiction ega nti Abaganda abaliddako
onfuna bulungi munkaaga mu musanvu Obote lyonna alikwata alisa mu central government ekiyali amaze okuteekawo si kulizaayo kulinyaga alinyaga rather ya aliteeka eri aliteeka mu public ya buli mukulembeze yenna azze oluvannyuma lwa nkaaga mu musanvu azze kunyaga ku mayiro akenda Obote we yaliteekawo ne bateekako baganda baabwe okuzimbako biki Amini bwazze n'ayisiza ordinance egamba etya nti omuntu wanamala kutaka emyaka 12 n'abali wanganga ettaka eryo lirye binnafusi tejja kubwako ordinance ne baga nti erimu ebituli dwaki naga nti muteese tulabe naye bateese ebintu ebyo naye bagenda okuteesa bigenda okukumenyera nga batunudde ettaka lino ku mayiro akenda kano akabaganda abaliddewo akasigala nga kaffe emyaka 12 olwaleero nabamuga nti Obote ogambe nti emyaka 12 omuntu wanamala ku ttaka eryo n'afuuka nga lirye bwe mba nagenze kulwana civil war eyo beetegeeza ggwanga mawanga na mawanga Somalia tejja kulumba Uganda tugenze kulwana nkomyewo omuntu yeesenzeza emyaka 10 watwale butwazi nti muri batuufu ne bamuga nti bwe bunaakeera enkyanga mbadde nsavinga sentence ya government yansibe emyaka 2 nsange ka yeesenzeza kyategeeza bansiba n'ebyange bitwalibwe nti nakonako katuufu naga nti obukeera enkyanga nagwe eddalu nendimalamu emyaka 2 nini nkomo mu butegeevu bwange ekyo kyange bakitwale nti nawo watuufu bwe bukeera enkyanga mbadde simanyi kitundu ekyo nga jjajjaffe titwafuna mukisa gwogera ku ttaka eryo ne bwe tugenze mu biwandiko nga Buganda bwe yayina enkola eyita abantu mujje mukebere ebipaati bannammwe kubanga bajjajjaffe baasindikanga abakalaati ne bajja bawandika n'ebiramu byaffe ne bibuuza Ssaabasajja Kabaka n'assaako omuki abaana abo ne batafaayo kugoberera kitaabufe yali ayinawo n'olumbe teruyimbwanga ensi n'ejja mu pulikotame tugenda kukola tutya nga saamanya bumanya laga nti ddala oli mutuufu tewinza kuba bulagajjavu etteeka ne bajja nga bali kubamu ebiki ebituuki ova nti wasigaye etteeka erigamba nti singa mwana azimba mu maaso go kitaawo ku ttaka lyo n'osirika ennyumba n'emala eggwa awaba waawe oba otaddewo bulagajjavu era oba wamuwa na kino bwe kiri nti nannyini ttaka ddala nga gyali oli n'azimba enju ekizimbe ng'ekyo nga sibadde na excuse egamba nti nga butambula olwa nti mbadde bweru gye nagenda ku mawanga mbadde simanyanga bifawa Uganda ngenza okudda ng'ekizimbe bakitaddeko bakuga nti development mugigabanira wameka 2 byonna gy'otaddeko nannyini ttaka atwala development kyenkanyi kubanga due diligence eba kwoyaagula onfuna bulungi kaakati tutunuulira ekintu kino nkaaga mu musanvu oli amaze okutwala ebyaffe Obote Amini ajja owokubiri ate ne Museveni bwazze kyatukoze azze mu kwerogoza bino bwe bali mu nsiko Oweekitiibwa Magala Nkubejja yamubuuza ekibuuzo ng'ategeezeza olukiiko lugamba tya bwe tumala okuwangula olutalo abantu tugenda kubagabira ettaka bazimbe development baziteekeko Magala Nkubejja amubuuza nti waffe Yoweri Kaguta Museveni nga gwe CHC Command of High Commission obuyinza ogenda kubujjawa gwe buli ssasi eri erifuluma mu mudumu gw'emmundu ligula ttaka ffe twazalibwa abaana 10 kitaffe luga tetutunda tetugaba eri ogenda tukola otya onfuna bulungi era olweggolo lwalwo yayita Magala Nkubejja ssaamu endo n'ekitundu ogw'ekiro namuga nti wanswazizza mu lukiiko wabadde oziza bbali n'olusooka omubuli ekintu namuga nti leka ebintu byoleta mu lwatu ebijja kuleeta olutalo abantu okuvaamu nabadde nnakugambira lyenseetegere lwaki mbikutegambira eno mwe nga bwemwadde muleeta ekiteeso temwasose kitubuuzaako nti no si lukiiko naye tuli mu kwebuuza mwaleese mu lujjudde mu lukiiko naga nti kale niwaaki mukiveeko n'akirekawo naye ng'obwongo bwa Museveni kuva mu nsiko butunuulira Buganda ku mayiro akenda kana akabaganda abalidda kubanga ettaka erisigadde lyonna gabane tolina bwogenda kulinyaga naye akenda kano kakyababuzizzaako embiibya gwe bwoga nti Obote yamala okutwala ebyaffe nga tubikubanja ate oyagala biwesaamu obizze ku gavumenti otya olw'okuba nti Obote yakuza oba olw'obusosoze ku ggwanga lyaffe Buganda kale mu kyo kino kyentukako kyekiriwa nti ettaka lyaffe mu bugabane bwalyo mweri erigwa mu kastomale tokyalina bw'oyinza kulinyaŋŋanya kulitwala ekyokubiri ku kyo ettaka eri mu private mile tolina bw'ogenda ditwala kubanga ekipaati kya blue page kikulaga ettaka eryako mu mwaka 2013 mpaka ku 36 buli yatuula ku kipalati ekyo due diligence lwakisundika okugenda ku land boards eziba mu district awo gye tugenda okubuuza paka Ntebe gyodda nti ddala onayogera ku Jjajja Abdulrahman Sempo Mubinge 1913-12 oba 19 okuva mu 13 mpaka wakati awo ettaka lino lirye era nga bakujja ekipalati nti serial number by then bakozesa folio numbers kwe batunula okujjamu olwairo ze tulina ddala nti ettaka lyali ddala Jjajja ali mutuufu
oyo abeera ku blue page tolina bw'omukyusa kujja kubba ttaka lino ye system y'ettaka etagenda kukyusizibwa up to date. Pulezidenti bw'ovaayo nti ogenda kutunuulira ettaka lino okusasula bannannyini kibanja nkitunuulira mu ddiko yegamba etya Baganda mu myaka 40 bangi abaguze ettaka nga bibanja mwagala kubafuula balandodi mutulekere mombozze wano bantu baffe bafuuke mombozze ow'ekibanja n'ow'ettaka babeerawo ebbanga lyonna nga bakwata era etteka litugamba ekibanja kyo kiba kyalubeera ebbanga ly'omala ng'osasa busulu neki wabula walita emyaka 3 egy'omuddiringanwa with the exception zize nzigyeko ettaka ekibanja kijja kuddanga nanyi ettaka butereevu onfuna bulungi tuziikako abafu kiki ekisinga ekyo kakati kyoyagala okutereeza kyekiriwa his excellency president ekyo ekikubobesa omutwe kyotannaba kutegeera system ya Buganda oba togitegeera gwe giveemu buvi era osirikire gy'osirikidde kubanga ejja kukuliiramu wonte tulinga nkole northern region ba eastern eryabwe liri communal bikabi ebituula bitudde wano mu bika tuyina ettaka mu bantu tulina erya mayiro Bungereza micho yajiwandikire baluwa ne mutegeeza nti banne mugenda okuba ettaka lino nti ye nja kusaba Bungereza ekkirize tegezaako kweta system yayo gigatta mu system y'abantu bano nga guzimeni amaze okujja n'abaga nti ku lw'ensonga kinti ebika by'ettaka abantu bano bye balina birina ensibuko yaabwe mu butonde olwayo ne mbasi nawe banziika ssebo nga ndi muvubuka sinnagula plot yadde akabanja nkana ku lw'ettaka eryo kulisigaza lwa nsonga egi ekike kyange kyaba empewo kitwalibwa kijje kirina obutuulu sinza kulwa we banteeka ku nziika luba ng'ojja tugambe nti ettaka lifuuse lya gavumenti ebika byaffe biddewa ensibuko yaffe eddewa gw'omuzza obuzza omunnalwanda gw'otutegeeza ebyo ojjawo system gye tubadde naye yakuuma omuzungu emyaka 60 yatufugira wano nga tulina kye tugobera system n'agirekawo nemicho nawandika governor yani baluwa egende wa Nnabakyala namuga nti tukope ensimu y'Abaganda kubanga enkola yaabwe ekuma omuntu wa wansoka kasanti alina stake ku government naffe twayita do property ya Maryland okukiza omungezi okuba nti alina kya owning mu Bungereza kubanga eri ettaka lya Queen nga babigopa wano kakati gwontegeza nti system eyaffe yenfu ate era totegera bibanja ekyo si kye kyakuweesa obwa president oba tobitegera biveemu jitaba kuleeta abategeera abasobola okukutereeza mu ntegeera eyo bwali ogula Serena gundi eri munyonyo nga wategeera ettaka waga nti ebipaati byonna ebikwatagana ku ttaka eryo mbyetaaga liizi tebagikuwa Mengo ebizimbe bemuzimbe wano mu ggwanga Uganda tubimanyi buli kimu kimanyikiddwa mubizimbyeko mutya gwe kimutategeera bya ttaka gamba nti obujja bumpitiriddeko ku system y'abano ffe gye tutaalina so buno bujja tewaliwo kirala ogenda bobona okulakulanya ettaka osooka nannyini ettaka landlord lwaki osooka ate kujjawo kugamba nti ate ogulire bannannyini bibanja balandlord ogenda kubana bameka mu nkulakulanya boboga nti ekikulemye kyekyakuletesa okutta pamba kyekyaleta emmwanyi okuzitta kyekyaleta taaba waffe okugwawo kyekyaleta taaba okuzikirira wano bujja bwe bukutawaanya so si mukwano na kwagala kuyamba ku ggwanga ezo sente oyagala zita kusasula Baganda bo baze ku ttaka lya Buganda kubanga okimanyi mu myaka 30 ebadde enteekateeka yammwe bangi abaguze ettaka okugenda okuleka Abaganda nga momboze nkula ya munya lya Katonda nga tonnaba nakuggwako nnyama ku magumba go bajja kuba balisesemye ge makulu amakusika agali mu nsonga eyo nkugambye nga tannaba nnyama kuggwa ku magumba ge ettaka lijja kuba lizeyo mu bannannyini baalyo Bible yetugambye nga bitabo bya Simon whoever acquires anything through dishonesty kyakwetula kiddemba nanyimba kyo mu mikono emituufu kakati ettaka lyaffe wano njaga kutegeeza bannayuganda ne his excellency president okusinza ku constitution y'enkagamu omusanvu ng'ejjayo yankagamu ebiri eyakolebwa Obote bwe yatunuulira ebintu bino ne mu constitution ya 2 ya 95 mwakomyawo obuwaayiro buno akatundu akabibiri 37 kanyonyola ebika by'ettaka bituna mu ggwanga Uganda freehold eyo mu Buganda teriimu wabula freehold yajjala okutunira ku ttaka lino erya Buganda entobazi emigga emayira akenda akaffe n'akanaana dwaki nti bwe tunuulira ettaka lino eryali ery'Abaganda bw'olirwako emyaka n'oliweza emyaka 7 ng'otaddeko development bakubala ettaka eryo okulikuwa nti liryo lya bwannamunigina era naawe bofuse ne freehold nga ddala ttaka lyo obuyinza bwa Buganda mugenda gitunda bwe mutwe kuba mbuuze kibuuzo kino lwaki enkole akenda tekaliyo
Esikomo za 50 ezebitebye government kwe bitudde tekiziriyo. Akanane enkole tekaliyo. Bwe ntunuulira emailo zonna nga bwe tugabana. Sinnabayo kali mu Northern Region kawebwe studwe kawebwe Uganda yawamu. Akava mulango nacho likasitwe kawebwe wano. Akava mu Western ne Madi kawebwe wa. Akava mulango nacho yadde Eastern. Lwaki ebya Buganda bibitunulwako ebisobola okugabanizibwa eggwanga Uganda. Lwaki gwe kyoleetejo. Wali badde nga musembeza ategeerekeka. Osose nankole baga ntwagala akenda akammwe. Tukakwasa eggwanga Uganda. Nakanana tukakwasa eggwanga kiki? Square Miles ezebite bya government ebituddeko mu Bwakabaka bwe Buganda. Governor we yali atudde mwe muri Square Miles 12 ezike ekibuga Kampala ekyo kyandagano 9 bwe gigwako kiddire musolo gwo n'okuba kulekusingibwa mu Kampala gudire Mengo. Gudire Mengo Buganda ya. Ntebe. Mu ndagano 1962 yawandika nti bwe kinaweza emyaka 12 ekibuga ekyo kidde buterevu Buganda. Emisoje gye bali mu kibuga Ntebe gyonna gye bagiddira Mengo. Botune ekibuga Masaka likewise. Botune ekibuga Mubende. Olwalero bwo bitunuliro olwalero nga bitambula zonna sente mwazi naye ebibuga ebi sikamaze 12 Uganda tezisasulanga kulwa banna Uganda zisikaza 15 ezi mu ggwanga Uganda government kwetudde ekitebe kyambuya si kya government takali ya Buganda yawe guli Mengo Makerere University weri teba nko ya banna Uganda Makerere University ya Buganda botunya Kyambogo teba nko ya banna Uganda Kawanda Research Center teba nko yammwe Bukalasa Research Agricultural Research Center teba nko yammwe ebintu ebyo nabyo no muzungu yali atudde nga biri mu discussion y'obakabaka bwe Buganda tekuliko kyasasulwa obukere ncho government etakadde government gwe sebo ngati tunako kutegeeza nti nteza ffe tuzigabana bwoti kubanga zonna abantu ffe bamu soko gabe ku nteza mu tugabanize ku ggwanga Uganda ntentezo naza government nacho kyogere gwo kutebya ffe byagala okuba na Uganda ebiriko n'obufu bwayo n'obuddo nga tukisimba kugwa ku mugongo sebo mukubanga wajja nga n'endagano weziri endagano ezikuma weziri muna Rwanda kyali n'ettaka wano mwajja Lwenda mu Buganda nebawe bifo eno General Nakaseke nebawa Ngoma Ngoma yes nebawa Busiro ne Kyagwe byebifo ebi bisatu naye nga muli kulizi kulundirako bulundizi siko oninga not at all mu Buganda oninga olijjawo kakati kyensaba central government mukusinza ku bigambo bino ekigambo kya His Excellency President nti sente ezo totegana kuzireeta zitunulire ekyo kyakusasula babibanja ebibanjwa mu ggwanga bikyali bituluvu okudda mu kudalikana mu ebintu ebyatereezebwa okuva emabega gino gyonna emitego gijjo gwo kyenoonya jjo lyabalamu wasindika Sam Mayanja nga nti ennaku 10 ettaka lino ligenda kufuuka lya government nembuza Sam Mayanja nti awo oyo mulundi tabanko Muganda kubanga kitange yampa emitwalo 7 nengenda wali ewaabwe Emitiyana ne bantegeza obuvumu n'obuddobwe bino si byambu nemene newunyiza nti mutegevu kimu Buganda akulidde wano ayinza ova mu statement yeyo era netunde bambe ba parliament nembagana njagala okubabuuza bwe munaali akambu ne babakuwadde obumbi 5 kyogenda okuzimba ku ttaka ng'ofulumye wabweru kijja kusigala kya government gw'oliriddawa naye wano ekyo tekisoboka mu byakuttemu ekkuba erimutwala lyeryo kuzanaye kulya ttaka kale mpa amagezi n'okutunulira ensonga zino mu constitution yaffe akatundu buno bukyuke kuba government eminako buyinza akatundu ka 10 ka 238 akawa district land board okuteekebwawo obuyinza bw'ettaka ku district ebulina kubanga government ya Uganda ye ku government ku lukalu Africa etayina ttaka akatundu ake 240 akoogera ku kye tuyita bazite batya enebera sorry area 137 yogera ku Uganda Land Commission 240 eyogera ku District Land Commission yes n'obukiiko bwogerwako mu katundu ke Constitution Act yaffe ya 2023 akawairo namba 11 akanyonyera ku nkiiko eziteekebwa ku miruka temulinayo ttaka limuteekako debate yadde kutunulya bukiiko bwobudiwo mu mateeka makyamu central government ennasasula bitebe byetudde ku sikomoza 10 ameka gw'odumate kuteekawo obukiiko butunulya ku ttaka obulabirizo bwe wabujjawa obukyali obuwambe endagano 15 yali yate ebintu bino byonna nega nti byonna ebigendo kusigala nga central government tebinaako mukono ly'ettaka lya Buganda ekyo kimu obote n'abiwamba naga nti bifuuse crown land public land kakati gwe mukyatunyigiriza ate mu George Jimbana bino mbwali akati government eyagala obumbi ogenda kubujjawo obwo bw'okwonoona ng'abantu bakyali mu tamawuzi zaabizi trillions nkaga plus
awo ayagala kuzimba kinsindala mpozi nga bolaba Abayisirayiri namwe bamufaanagana kubanga batabani b'Abayisirayiri balina claiming Ethiopia mu bukojja ne Isirayiri gye bava abo bonna bolaba balimu omusayi gw'Ekisirayiri abava mu Queen of Sheba bw'abanga ekyo kyabanja ayagala kutondawo nsi mu ggwanga Buganda bw'abanga kyatunuulidde nga ekkubo lyakutte oyo Katonda mututu ayenze kyensaba kimu kumututtira nga bukyali kubanga entegera tekyatugasa obukodyo buno bwonna Buganda ebusimattukete kuba emitego ateze mingi kito kikweraliikiriza yaga nteri kiva eri Katonda ekibulwa amaanyi tekiriiwo omuzungu mutunuulire atukoze buli kakodyo konna emyaka 68 yatuleka weetuli yafugira wano Museveni tolina kakodyo konna kogenda kukola kapya musemu kukataatu kola kataatu tekamu wano twamuwangula nga naye bwajja n'otegattako n'okesa maanyi gaffe gennyini ku mugongo kye baategeeza Obote nti mazima ddala bwe yegasse ne Buganda ennyumba zizimbye ku Lwazi ate ne ku mugongo kwatudde ensolo yatudde ku Gwanjovu nawe bigambo bye bimu Andrew Mwenda bwe yagenda e Zambia eri ng'agenza okulaba ku Obote wamubuuza nti ddala osuubira Abaganda bana balwana ekkono okuva mu 87 paka 27 gy'emyaka 10 oba wamagezi ki nakugamba nti bategeeze nti bale Baganda nga mazo kyankana ne Museveni ke kaseera katuufu bo okuyingira ensiko okulwa naye wano bali ku suicide wo bettana bokka Obote yakikutegeeza nagga nti omuzigongo gwe yazimba bakimugamba bwe yakikugamba amala golya n'amampa atyo excellence tegana gigagenda kutwala okujjako kuleka emigongo gy'Abaganda bo nga bagenda okusaawulako ensingo nkikutegeeza lunye byonna mubikole naye mulimu kubyekolera Bayibuli kyegamba mubikole naye nga muli mubikola ki kubyekolera teryakutuma bya kisirunga ebyo ensi eteredde gw'ojja oleeta kano ojjayo kali gwate gwa mwoyo gwa Setaani wakulu otya obutundu omu constitution bwetaaga kujjamu teriyo kituyita district land board teriyo bya miruka teri bya magombola obukiiko muze muteeka bwa kutawanya abantu ku mataka enteekateeka y'ettaka mu Bwakabaka bw'e Buganda yaggwa tewaliwo mbojjanya egirimu wabula kiteekeddwa okukola essaawa ya leero kyeki kwe kuddamu okusaba central government mbujega bwetambulizaamu eggwanga lino nga ekiwandiiko kirina kusinziira Mmengo tukakase tukole audit y'ettaka ettaka lyeyogerako eryayo lyeririwa endagaano y'olwenda yagaba na wonna Ssaabasajja Kabaka sikwamaze 3 ne wabataka ab'obusolya ettaka ly'amagombola n'erigaba negaba ettaka ly'emiruka negaba ettaka ly'amasaza negabira obutulo bw'ekigambo customary Lumama Kalemera n'afuna abalanga n'abambejja sikwamaze 36 ne batuuka ettaka lya bannamaso sikwamaze 36 buli kimu kyagabanyizibwa naye ekyalimu Morrison News Report wali wasigadde acres miles 10 aga kyetutannaba kumanya mu audit lyali mazifise Buganda oba lyali likubaliddwa ku Buganda ne Bugangayizi eyali ekuse ku Buganda ng'esabye eddeyo e Bunyoro onfuna bulungi kaakati bwe tunaamala okukola audit tumubuuze Museveni ttaka ki gwe lyoyogerako kubanga boyogera ku mayiro akenda baalekera Baganda baliddako on development nga batunuulidde n'okwongera kwa population by then gwe oba oyagala kugamba nti lyotwala nga Obote yamala kulinyaŋŋanya nkwesigemu kino kutunya okujja kukusabira okufa amangu nze nfuuke momboze gwe kugwa omuzzi leka naawe kale mu kyo kyentegeeza eggwanga Buganda nga nsaba ssebufu bwangu tuddemu tukole audit y'ettaka mu Buganda tulabe eryasigalawo mayiro akenda ketwogerako kekale kubanga mayiga omulaba kuwunyeza makooti naye talina kyategeera oyo ate oyo y'oliye Museveni oliye Museveni yennyini ekyo kikolimo kyennyini kyetulina nakye Buganda bulijjo manyi nti Katikkiro ensonga azitegeera bulungi nnyo nga bwazoogerako looya kipapula ali awo looya kipapula babbi nasabadda Buganda nenga nti newasa okugenda okutwala omusango mu kooti Ssaabasajja Kabaka akeere nkyage nti sigulinamu interest ne Buganda terinamu kyegulabamu nensaba Abalangira n'Abambejja mwegattire wamu tuwaabe Buganda n'abakozi baayo nemmenya amanya g'abampanga abamale buli ggwanga lidde mu nteeko yaalyo oŋŋamba otya ku nnyanja ya Nalubale nti Museveni gw'osaba n'okwata obutitimbe bw'abantu abatuula ku nnyanja bwe twetoolodde nabo bagobyeyo ate otaddeyo Bannarwanda n'abasigalidde eyo nayo gibale nti ebadde ensi nti kwe bawangalira kwe bamanyidde ate obakakase obasindise ku lukalu bagenda kubeera mu nsi bafaanana bati ategeera nnyanja nga ebizinesi gweotaddeyo bino otaddeyo gino misoso ate noni ate ebyennyanja ate
Katonda yali omugwagwavu okuteekawo ennyanja n'ebibeeramu nti bizaala nnyo okusinga obungi bw'omuntu. Olugezigezi bwe lubasusse mutandise n'okuteera amateeka gye mutateekeddwa gakolaki kugateeka. Mmwe mugenda okuzaala entalo. Abannalwanda bali mu ggwanga Uganda nti bategeeza lunye. Ke kaseero situkiramu tutegeeza muganda wammwe nti waliwo we musukkidde. Twabasembeza naye bw'afa Museveni temugenda naye. Muli basigalawa. Ke kaseera akatuufu okuteekamu amagezi okukakasa nti ddala we twasengebwa tukyasobola okubeerawo amikabule. Bwe munaamumunyalira yeeye ekirigenda okuva mu y'ebituli muli kiwulira. Kale mu kyo ng'ebbaluwa empandiike ey'ebigambo ntegeeza bannammengo okuba nti olwaliro mubbye ne mukoowa. Naye Bayibuli egga nti leka anyagaanyage naye bw'aliko okunyaga naye balyoke bakole ki? Leka oyo alimba alimbe naye bw'ali wumula okulimba naye balyoke bamukole ki? Kale mengo mubbye bingi ke kaseera nti bye mubbye obutatunuulira ne mu ebyo ke kaseera temulage kukola musitukiremu. Buganda esobole okujja ekigere. Ono Museveni bye yeerogozezaamu bino bunafu bwammwe kusirikira eyo. Bunafu bw'abali Mmengo. Buganda factor tekyaliwo buli ayogera Baganda. N'abantu mbika tebakyatunula ekigambo Buganda. Mwabatamye eddensi. Kyapa mu ngalo mwamuleta ate ali Abaganda. Mwefudde abakola ate muli mmwe kennyini mmwe banyazi. Bannange. Nakola emirango bwe yaga nti mazima ddala bamagana ga Isitali bwe gagenda okuggwawo mu luserwenju. Naye neebuuza nti empewo za Buyudaaya zaddawa. Kyekimu kyembuuza nti Buganda n'entegeera yaffe yagenda wa? Yaddawa. Twafuuka bigenzigenzi naffe bakusoosotera ku bisooto. Obulafu bw'ebigambo n'okuwandika n'obuwandike butyabutubuze. Tukyali abubeezi. Noli yaga nti mazima ddala walijja kabaka atalimanya Yusufu. Newankubadde yakola bingi Yusufu, okujja kwa Kristo kwajjawo Yusufu. Yusufu teyazuukiza ku bafu, teyatambuza ku balema, teyawonya ku ndwadde z'ankuku yadde ez'emyoyo, yadde okuziba abazibe b'amaaso, yadde okwonya kw'ebigenge. Naye Yesu bwe yajja, Yusufu baamwerabirirawo kubanga ono yajja kyasikwoli. Kale katusabe ffenna lumu Buganda ne Uganda eyaawamu okufuna president aligenda okujja ategeera okukyusa kw'ejjinja. Ng'oli yagamba nti mazima ddala teri jjinja lituuzibwa ku jjinja litalinyenyezebwa. Kale mu kunyeenya kw'ejjinja tuseemu amagezi ntudala bwe tuba tunyeenya addako tumubanja kiri agenda tunuulira ki? Ebyo atutegeere mu ntegeera ki? Naye wakati w'eggwanga Buganda ne Uganda tukyabulamu abakulembeze abajjudde emyoyo gy'amawanga ago, abajjudde okwagala kw'eggwanga eryo okutegeera kw'abantu n'ensi yaabwe baba batudde ababiri kubanga era ate kitunuulidde nga basinza otutuyiwa. Nja kubagaliza emyembe gya Katonda emirungi okusinza ku programu nga bw'ekoleddwa kubanga mbajabulidde mu bujabulizi bwe kuba kutuula ku nsonga z'ettaka buziba. Tujja kujja twongera okuzi. Kale tutunulemu ebyo ebijjanga bwe tuwakanya ebigenda okubeera naye tulikomya ddi okubeera bwe tutyo nga kasomba kaddira amakulu agakirimu nti ono wabanga akyatusibyeko omugwa mu bulago twetagguluza omugogo tugusibe ye. Byonna tubikwata omulundi ogwo wano ekyokukolebwa either tuwawabira bungeeza ku lwo tuteeka mu bantu bano abatategeera naabe momboze zigenda okujja oba si kyo kwe kusitukiramu okutegeera nti kuwe agenda okujja agenda okuddira kwono tutaddewo enkola ya federal system egenda otunifayingira mu buli ggwanga lyetegere ku byalyo. Nze sina kyenjagaza Bunyoro nga ndi Muganda ne Bunyo tina kyeyagaza Buganda. Sina kyenjagaza mu Banozana nedda musigale n'ebyammwe ne bwe muba muyinayo n'erya nga yasinga mu nsi mugaggaze wammwe kitundu kyammwe ne Buganda eyina ebyayo. Tutole ku ekyo gavumenti esobola okusigaza bino wammanga esigaza amakomera esigaze poliisi esigaze amagye okusolooza kw'emisolo n'okutunuulira ebisigalidde amikabule naye nga ffe tutola ku muwendo gwaffe okuyimirizaawo eno state oba parliament tutunulize nti ekisembayo omukulembeze agenda okujja tumuwe erinnya ki asigale nga president oba prime minister wakati webiri asigazza buyinza ki obutagenda nnyigiriza ffe naye ka republic kamubwe kane kalya states ziri zonna n'omugwire omulala bw'alijja agenda zimba mu Rwanda nga bagizimbye agenda kukola mu bibye nga ffe tusigadde mu mbozi z'abatuuze apaana. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Honorable Sulaiman Jakana Nadduli atakumira mpeera batukumire mugere maaso nga mugabana ubaka ate tujja kwongera okuleeta emiramu egiba instilling okutegeera n'okulowooza saako n'ogenda maaso okwongera okubaganya ebirowoozo bingi nnyo byezikiriza abasinga bye mumanyi naye nga temubitegeera kuba okumanya kwa njawulo saako n'okutegeera nako kwawukanira ddala. So njaga tuve ku ddaala eryo ery'okumanyako obumanya ebintu naye ate tugende mu maaso tubikwate tubitegeere ng'era Uganda ey'enkya
kyensuubira tujja kubeerako enjawulo gye tuteekawo tukwatagana ate olunaku olulala Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya.